Yenze Mulongo Mwagale omuzana wa Kabaka nsabye namuse ku lyo olulangira olutwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda bwe mmala namuse ku bajjajja abataka abakulu b'ebika byaffe namuse ne ku bataka abagundiivu ab'enkizo ndyoke namuse ne ku bazzukulu bannange bwe tugumiza ebika abali ku butaka n'abali ku mawanga era n'abaana bannyaffe Buganda nammwe mbalamusizzaako. Ekindeese olwaleero nina ebbaluwa gye nabasomerako jjo ey'olukiiko lw'abazzukulu ba Buganda International nga Buganda Kingdom Grassroots Organization nga bagiwandiika nga bbaluwa ya lwatu nga bagiwandiikira Ssaabasajja Kabaka. Kaakati bwe yamaze okuwandiikibwa ebbaluwa eyo ate kaakati mbaleetedde ekipya kye tufunyeeyo ku nsonga eyo nga ye Essaala egoba ekitongole ki corporate soul mu Buganda. Kati nayo nga ngireese gibasomere. Essaala eno egamba bw'eti era etambula ku mitimbagano buli wamu. Egamba bw'eti nti Ayi Mukama Katonda wa magye tukweyanza olw'okwagala okungi n'ekisa ekitaggwawo eri abaana b'abantu. Ggwe yatonda eggulu n'ensi ne byonna ebirimu ebirabika n'ebitalabika era n'obiteerawo amateeka kwebitambulira. Naye omwana w'omuntu okujeemera amateeka go kye kyaleeta ennaku okubonaabona n'okufa mu nsi. Wakati mu kubonaabona kwaffe ng'Abaganda tukusaba ggwe alwawo okusunguwala ate asonyiwa osonyiwe obutali butuukirivu bwaffe n'obw'abajjajjaffe era otuluŋŋamye. Kubanga mu biseera eby'edda abantu bava mu nsi z'abeeru ne bajja wano ne batusuubiza okutusomesa ebikukwatako. Mu kifo ky'okukola ekyo baddira linnya lyo ne balikozesa okutuwamba. Okuva lwe bajja babadde nga balumba olubiri lwaffe olukulu nga balwokya n'okulukuba. Okwo nga kwe bateeka n'okulwanyisa bakabaka baffe okutuuka okubatemula. Ekitta-bantu, ekibba-ttaka n'okwagala okubba n'okusaanyaawo buli kya busika bwaffe n'ebikolobero ebirala nkumu byebatukozeeko. Twalwawo naye oluvannyuma twakitegeera nti obulumbaganyi buno bulina ekigendererwa eky'okutujjako Obwakabaka obutambulira ku buzaale bwaffe ng'ate obuzaale bwe butugatta ku butonzi. Ng'ekikulu kye baagala mu ekyo kwe kutwawula ku Ggwe Katonda waffe. Kino kisinze kweraga okuva mu biseera ebitali byewala omulabe bwe yatandika okukolera awamu ne balirwana baffe okuva e Rwanda abajja okusaba obuddamu wano nga badduka entalo ze baalina ewaabwe. Bano be bakolera abawambi omulimu gw'okusomesa mu ffe, okukukyawa Ggwe Ayi Omutonzi waffe era n'okukyawa Obwakabaka obukulembeze obutonde buva eri ggwe. Eky'okutuwamba omulabe azze akikolera mu madaala nga n'eddaala erikyasinze okubeera ery'omutawana lyeryo kwe yatandikira okutusibako amateeka agage nga mangi ku go gakontana n'agago ag'obutonzi. Amateeka ago yagamba gwe musingi gw'enkulaakulana okutuukana n'omutindo nti era kirungi kiwa eddembe era kyesimisa. Mu mateeka ago kwe yagatta ebyokulwanyisa n'awa baddugavu bannaffe bano bibanguyize okuyingirira entegeka y'Obwakabaka bwaffe nga bayita mu ssiga ly'Obwakatikkiro erikwataganya abakozi b'emirimu mu Bwakabaka. Kati eryo lyakozesa okunyigiriza amasiga abiri ag'obuzaale bwaffe ery'olulyo olulangira n'ery'abajjajja abataka abakulu b'ebika bya Buganda. Olw'okubanga essiga ly'Obwakatikkiro si lya nsikirano
tekyabazibuwalira nnyo okuliwamba wamu n'abantu ba bulijjo berikwataganya mu mirimu ne balifuula ekitongole ky'obusuubuzi corporate solo. Katikkiro n'abeera nga nampala w'ekitongole nga Kabaka waffe y'abeera nnyini kyo, omugagga obugagga ng'abagagga abalala bonna. Ekkakkalabirizo lya Katikkiro ne litandika okuwa ebiragiro nga likozesa erinnya lya Kabaka nga lyegeza mu buyinza bwe wamuwa. Mpola mpola bazze nga bongera amaanyi mu ssiga lya Katikkiro nga bwe banafuya Namulondo wamu ne gali amasiga. Ekitongole kino corporate solo kye balwana ennyo okututeekako kiri wansi w'ekitongole ky'abawambi ekya Imperial British East African Company nga kino kye baayawulamu okukola ebitongole nga ekyakazibwako Republic ya Uganda ekipoli ky'amawanga 15. Kati Uganda ekitongole bakiyita ggwanga. Eggwanga ly'ettonda erya Buganda lye baagala okufuula ekitongole. Nga bwe tulaba kigenda baagala oluvannyuma nga bamaze okunafuyiza ddala ebyobuzaale bwaffe babituggyeko. Awo kibanguyire okuggyawo ne corporate solo ekitongole bo kye baateekawo era ng'ekitongole kyonna bwe kiggulibwa ne kiggalibwa. Olwo bawambire ddala obusika bwaffe olwo tubeere baddu baabwe abatalina kyonna. Ayi Mukama gwe wagamba nti ab'amawanga abalala bwe bajjanga gye tuli tubayise bulungi. Bajjajjaffe baayisa bulungi abeeru bwe bajja era bwe kyali ne ku banoonyi b'obubudamu bano. Naye ate bo batuddizzaamu bukyayi na ttima. Batulangira okwaniriza abayise nga bwe walagira. Basasuddwa n'amawanga ag'ewala okuleeta abagwira be gatayagala kuno okwaffe. Bamanyi n'okutugamba nti tewali bukulu butava eri Katonda. Naye ate Ayi Katonda gwe mukwano. Bano tebalina mukwano gwonna eri ffe be bagamba nti batukulira. We tumanyira nti obutume bwabwe tebuva eri ggwe Mukama. Era kyebaava batutega obutego bw'okukozesa obubi okwesalirawo kwe watuwa ne batuteerawo okwerondera abafuzi tweggyeko be watuwa. Naye Ayi Liiso ddene gwe nannyini mazima, amazima agafuga ne bakabaka. Wano ewaffe Ssekabaka Muteesa I ye yatula eri ensi yonna ti Buganda etambulira ku mazima. Naye ate tugenda okukitegeera nga bannaffe bano abanoonyi b'obubudamu abaava e Rwanda bo obuwangwa bwabwe n'ennono zaabwe zeesigamye ku kukyawa mazima era basomesa n'abaana baabwe babeere balimba kubanga obulimba ewaabwe ge magezi nti amazima gatta. Bw'etyo ne corporate solo gye batukakaatikako ejjudde obulimba, obunanfuusi, obubbi, enkwe, ekisaddaaka baana n'ebirala ebimenya amateeka ago. So nga mu mazima abantu mwe basisinkana ne bategeeragana mu bulungi era ng'obuwangwa obw'amazima n'obw'obulimba tebukwatagana gy'emiranga n'amaziga ebifumbekedde Obuganda. Ayi Kitaffe gwe wennyini watuwa okwesalirangawo naye ffe tetuseesangako era tetukkiriziganyangako na muntu yenna ku kyakufuula ggwanga lye watuwa kitongole. Ebiseera bino bye tulimu bitujjukiza bye tusomako mu kitabo ekitukuvu, omubi bwe yafuna amalala olw'ebirungi n'ekitiibwa bye wamuwa n'asalawo okukomya okukuweereza nga yeeyagaliza okubeera owa waggulu okukusinga, n'akuŋŋaanya n'eggye ly'abamalayika bamuwagire alyoke awembe ekitiibwa n'obuyinza n'okusinzibwa obwakatonda ow'amaanyi. N'obwakabaka bwaffe kye buyitamu kati kifaananako bwe kityo. Nga n'abasaale mu kutambuza obulumbaganyi buno kaakati ye Museveni, Salim Sale, John Katende, Charles Peter Mayiga, Agnes Nabalamba, Sarah Kagere, David Wasajja n'abalala okuva waggulu ku bakama baabwe okutuuka ku bakolera wansi waabwe. Mukama tubaleeta gy'oli kubanga ggwe mulamuzi w'oku ntikko.
ffe tukwagala Katonda waffe era tulondawo obwakabaka bwaffe bwe watuwa. Tetwagala corporate solo, tutaasayo Ddunda Namugereka, otukumire ne Kabaka waffe. Era tweyanza obukumi bw'omutaddeko, kituwadde amaanyi okujja essira ku bikaluba ne tulisa ku ggwe nnyini byonna. Naye bannaffe abamu tebakitegeera bulungi. Ne kitujjukiza Musa bwe yali e Misiri yakusaba nti ndaga ekitiibwa kyo. Naffe Ayi Lugaba tukusaba tulageyo akabonero. Ate era tukwegayirira n'abantu bonna bawe bamanye nti kavudde eri ggwe omutonzi wa byonna. Ayi Mukama, wulira okusaba kwaffe n'okukoola kwaffe kutuuke gy'oli. Erinnya lyo litenderezebwenga bulijjo, abantu bonna, amawanga gonna, emirembe gyonna. Amiina. Ayongeddeko n'agamba bw'ati ng'essaala ewedde ti amazima galitufuula ab'eddembe. N'ateekako nti London, United Kingdom, 24 October 2024. N'ayongerako na kino nti buli muntu wa Ssaabasajja sabanga essaala eno ku lw'ensi yaffe ate gitambuze kintu kikulu nnyo. Essaala ekomyawo, mubeere bulungi.